Yeah. Julio tayagala nnyo kulaba abaana babuwala nga babonaabona. Tekimunyumira. Ayinza osula nga teyeebase. Okay. Nyongera okubajjukiza nti ennaku z'omwezi 9 May is the reason why we are here. Good afternoon. Amanya Spice Diana and mwebale nnyo kujja. Mwebale eddala bannamawulire ba B2C soldiers. Mwebale kwagala ba B2C. Mr. Lee, Bobby, Julio. Ndowooza nze ne ba B2C twekozezza. Because when you say 10 years of B2C, 10 years of Spice Diana. Kitegeeza tutambudde ffenna. And you guys, we're so proud of you. Ngabasinga yebakyogedde nti group okubeerawo si kyangu. Muli bavubuka abato, abalungi, abanyirira. Kizibu nnyo okubeerawo emyaka 10 nga temufunyeeyo kibasoomooza. Naddala obukyalo obwo. Naye olaba mubaddewo obukyala ne butabajjaako. Njogera nga big sister waabwe. Ebimu ku byawula abambi mubimanyi ng'ovudde ku ssente bakyala. Naye bambi abaana bano bakuumye eddembe. Kubanga balira ne woolira mu ssowaani emu ne muganda wo etizoke oluganda kikulu. Kitegeera. So ensonga eyo nkulu nnyo, mwebale kusigala nga muli humble even after the success. We wish you more years. After 10 years to come out celebrating, get 20 and even more. Definitely. Ekyo buli omu kyeyandyagadde. Gye tuvudde wala ndowooza twakola kolabo yaffe 8 years ago nga ndi ku university and I saw you guys nga muli bato wawe nakulabye nga mutambulira mu sapatu. I'm sorry wano luwafu. Nga mutambulira mu sapatu buno obwana. But it's so hard to believe they have bodies now. You know. You've so grown like muli basajja right now. Era tubagaliza all the best. On 9th, nze nga Spice table weeri nga bulijjo. Ekyo tewali kulanga kulala because these guys have also supported me. Buli wembeeraawo nga nina concert mmanyi waliyo tables eziri sure. Eyaba B2C tebulangako. Eya Aroma namakula tebulangako. So byonna byenkola ngamba abo bantu bange kanonye tebe endala naye nina table ze ndi sure of. So thank you for the love gye mundaze nange gye ngendo balaga come 9th. To all the Spice gadgets out there, mukimanyi we are one family. Ewali ba B2C, wali ba Spice gadgets. Ewali B2C soldiers, wali Spice Diana. We are one family, all the best guys, keep winning. Newe binajja bifaanana bitya banayite mwawukananga. Your brothers for life. All the best. I love you so much. Thank you so much. I've always been a big fan of the B2C and ng'abayimbi ndowooza abalala abato nze omu kwabo bebaawa ku mukisa gwabwe etukola ffenna oluyimba lwe bayita Yoola. You know, I feel like collabos in Uganda bazikola abantu ne zibaawula. People will treat you in a funny way nga muyina oluyimba n'obakyawa. But they treated me too good. Nga bambuulirira be basooka okuntwala mu rehearsals zange eza live band. Abangamba Aroma Teresa mumanyi oyambala nnyo ng'abalenzi. Manyi ne leero nyambadde ng'abalenzi but back then nga nyambala ne cape nga you know nga bambuulirira you know. They gave me a song. They promoted the song. I remember manager Eno Caro Sheen and Beck and the whole gang being there for me throughout the whole project. They really pushed the song. So they deserve everything beautiful because they have a good heart. Thank you so much, guys. I appreciate you. Mukama bawo mukisa abaddizeewo ebisinga ku bye mwampa. Kubanga bambi mwanjagaliza nze nga sirina level zammwe. You know, be bayimbi be nasooka okukola nabo ate nga bayimbi b'amaanyi ddala okunsinga. So mukama bambi abawo mukisa. Aroma mpozi oluyimba mpozi. Hello guys. Kansubire muli bulungi. Empewo nnyingi naye ffenna tuli wano. Nja kusooka okwetonda okutuuka leeti. Program eno mbadde nzimanyi okuviira ddala mu ntandikwa. Naye yesterday najje nabadde sorry. Ne Violet
ate bwe navuddeyo late ne bankubira ekiro nga mama wange talyoke so nasuze eggayaza ate gyamuwaayo mungi naye emmotoka gye nvuze misitali sigivugangako ebyaddala wali nkoonyeewo kubanga mbadde empapa nsobole okutuuka kuba bano mikwano gyange baganda bange gym partners omwami oyo yantwala mu gym yangamba kale osusse katayi tokyali muntu oli kinte ati yakyogera muwayiriza naye yangamba osusse tugende mu gym tukole so Mr. Lee, thank you so much gym njagala nnyo kati sigivaamu ate kati nze nkugamba nti leero wayosizza so I'm so happy to be here mukyala Rema Namakula ndi musanyufu okukulabako olwaleero so sijja kwogera bingi wabula okubajjukiza nga mwenda tugenda kubeera wano Hotel Africana nga tuwagira B2C music bamulina bayimba nnyo mujje mubeerewo muba supporting ffena tugenda kubeerayo ate nze ngenda bagoberera yonna gye bakola ki so make sure you turn up tukikube tukijjuze thank you so much